إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأحث أنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo atugabirira ebyengeri bingi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. bwebukeera ku makya buli omwabale Allah byamuwadde mu byengera tebisobola kuggwayo. yoyo Allah subhanahu wa ta'ala atugabirira ebyengera ebirabwa n'ebyo ebiri munda byetasobola kulaba. wa asbaga alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina. laba Allah bwabongoddola ebyengera n'abeera nga abituwa, mulimu ebyeyolese n'ebyo ebiri munda, abigaba yenna ye Allah subhanahu wa ta'ala. bakubiriza okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya, nga tuteeka mu nkola ebyo Allah bye yatulagira, twewale Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziyiza. mbakuutira okubeera nga twenywereza ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu, Allah gye yatuwa nga kyengera kye yatusiimira mu byonna, gye tulaga nga tuvudde wano ku duniya we tuli akaseera akatono, ate era nga ekyatuleesa wano kukola. tebagenda kukubuuza ku busuubuzi, tebagenda kukubuuza ku muwendo gwa ssente nti akawunti mu duniya, akawunti ye badde eyimiridde etya ku by'edduniya. tebagenda kutubuuza abaana olese bameka, wabula Allah yatuleeta wano tukolere kye bayita eddiini Busiraamu. okole ddala Obusiraamu obutuufu ddala, otuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala akusiimye. n'olw'ensonga eyo baganda bange Abasiraamu, mbakuutira okubeera nga tumanye ekyengera Allah kye yatuwa, kye yatusiimira mu byonna. yatusiimira Allah n'atusiimira eddiini Busiraamu, n'atatusiimirayo kirala. ebirala gwe byolaba oyinza okuba obyagala, naye omulezi waffe amanyi byonna ebyekwese n'ebyo ebiri mu lwatu. yatusiimira Busiraamu nga yeddiini. ategeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani y'ekitiibwa: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diinan. Obusiraamu Allah bwe yatusiimira tetugezangako ne tubuzannyiramu. abantu babeera ku duniya kuno, muzeeyi we n'amusiimira omukyala, oba n'amusiimira wagenda okubeera, n'amugulira kapoloti, n'amugamba nti mwana wange kino kyenkusiimidde, era omwana oyo akitwala nga kikulu. kintu kino muzeeyi yakiŋŋamba
nebyo bya ku duniya ebyo bitonde. Naye omuntu aleka Allah kye yamusiimira mu byonna, alimul ghaibi wa shahada, amanye ebyeyolese n'ebyo ebiri munda, yatulondera eddiini eno Busiraamu mu byonna n'agitusiimira, n'atugamba Allah wa atmamtu alaykum ni'mati, nabajjuliriza ekyengera kyange, wa raditu lakum al-islaama diina, ne mbasiimira eddiini Obusiraamu nga yeddiini. Amagezi tegakulimbanga nti obulokole eddiini gye weegomba okeere mu kkanisa ogende osabe oyatule nga bw'olabye ekkubo ettuufu. Obukaafu tebukusaalizanga mu mbeera yonna, kubanga mulimu Abasiraamu abasaalira obukaafu, n'abalaba Abakatuliki Abaprotestanti nga beetala mu Krismas, n'alaba obungi bwabwe nga bagenda Namugongo neyeegomba n'agasenga naffe bwetwe bwe tuli. Wala yarda li ibadihi al-kufur, tasiimirangako Allah muddu bukaafu, yatusiimira Busiraamu. Togezanga n'oyigulwa ne weeyibaala mu abo boolaba abawangudde nga bava mu masabo. Wala yarda li ibadihi al-kufur, tatusiimirangako Allah bukaafu. Naye osanga abaddu bangi nga obushiriku babulabanga, musajja oyo yali bubi, mukyalo oyo yali mu mbeera mbi, naye olwatandika bino empewo z'ekika ne zimutuulako, mwana wattu kati obulamu bwe bwadda. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Muganda wange asembedde mu khutuba eno ey'ekitiibwa ne mwannyinaze omulungi, Allah tatusiimirangako bukaafu, yatusiimira ekintu kiri kimu, Busiraamu. Wa raditu lakum al-islaama diina. Ebigambo ebyo Allah yabyogera, nabasiimira mu byonna Obusiraamu nga yeddiini. Allah n'atugamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan, anaanoonya ekitali Busiraamu, falan yukbala minhu wa huwa fil akhira min al-khasirin, Allah tagenda kukkiriza byonna byalijja nabyo, ate ku akhira wakubeeramu abo abagenda okufaafaaganira obulamu bwabwe, okusiraana, okukkaaba amaziga ag'olubeerera, olunaku olutagenda kubeerayo mutaasa, wabula ng'ekikutaasa Busiraamu bwo bwe wakola n'onywerera ku ddiini n'okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakwagaza. N'olw'ensonga eyo mbakuutira okunyweza Obusiraamu n'okubunywererako n'obuteegomba birala byonna okugjako eddiini. Baganda bange Abasiraamu abazze mu khutuba eno ey'ekitiibwa, ngenda kwogera ku nsonga nnya mwemuli ekitiibwa eky'Obusiraamu. Abasiraamu tebaategeera bintu bino naddala ab'omulembe guno, naye nga mwemuli izzatul Islam, ekitiibwa eky'Obusiraamu. Ekisookera ddala Kitaabullah, kyekitabo kya Allah, Qur'an ey'ekitiibwa. Abasiraamu tebaategeera bukulu bwa Qur'ani be tuli nabo ku mulembe guno. Ekitabo Allah kyayogerako mu Qur'ani ekitaliimu kubuusabuusa, kye yagamba nti dhalika alkitab la raiba fi. Ekitabo ekyo Qur'ani Allah kye yassa ku nabbi tekiriimu kubuusabuusa, tekiriimu mawulire ga bulimba, tekiriimu mboozi erimu kusesa bantu. Dhalika alkitab la raiba fi, tekiriimu kubuusabuusa. Senga Abasiraamu twali tutegedde obukulu bwa Qur'ani, twali badde tuwangudde edduniya n'akhira, naye Qur'ani tetunnaba kugitegeera, naddala ffe abawangalira ku mulembe guno. Basahaba baategeera Qur'ani ne bagifuula nga bwe bulamu bwabwe. Ab'omulembe guno mutegedde amasimu mugafudde nga bwe bulamu bwammwe. Ab'omulembe guno bategedde TikTok bagifudde nga bwe bulamu bwabwe. Mulimu abaddu abasula okwo, buli kiseera babeera ku kitimba, bwe baseereza, bwe bakola ki. Naye Qur'ani basahaba bagitegeera obulamu bwabwe. Allah ategeeza Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu Qur'an, wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, Qur'ani eno twagissa gy'oli
gwe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mubarakun nga kulani mukisa. Tukkiriza abasiraamu abategeera Allah subhanahu wa ta'ala ne bamwawula nti kulani mwe muli emikisa. Baganda bange abasiraamu abasembedde wano, emikisa tegiri mu kulima bijja, emikisa tegiri mu njiibwa, emikisa tegiri mu malaalo, emikisa tegiri ku nsozi, emikisa tegiri mu kunaaba ddagala mu sitensen, emikisa giri mu kulani. Wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, kulani eno twagissa gyoli nga ya mukisa. Liyadabbaru ayatihi, abantu bafumintirize ku mateeka agalimu. Abasiraamu bwe banoonya emikisa mu njiibwa, mu bafu, ne baginoonya ku nsozi, ne baginoonya mu basamize, ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala n'abijja mu baraka. Teriyo mboozi esinga bulungi nga kulani. Ekyama ekiri mu kutegeera kulani mu kitabo kya Allah, Qur'ani ey'ekitiibwa, Allah agenda kwambaza engule ng'agyambaza abo abategeera kulani. Bamalayika bagendaga nti ya rabbi albisuhu tajun, Allah omuddu oyo mwambaza engule kubanga kulani yagiwa obudde n'agisoma. Hani allakum, baganda bange mwogeyoge mweyagaleko abategedde kulani ne mugisoma ate ne mugikolerako. Abazadde babeere mu ssanyu epitirivu abasomesezza abaana baabwe Qur'an ate abaana abo ne bagikolerako. Bakwambazibwa engule ey'ekitiibwa ku akhira, bakusitulibwa amadaala abategeera kulani nga batuuse ku akhira. Ikra warattil, soma nga bw'obadde osoma ku duniya. Fa inna manzilataka inda akhiri al-aya, eddaala lyo mu kulinnya eddaala ligenda kusinza engeri gy'obadde osoma mu kulani. Baganda bange abasiraamu, kulani, okumanya kulani kintu kikulu nnyo. Allah okugissa ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga ye dusturu hadhihi al-umma, ye constitution ya ummeno, paka Allah lwagenda okuzingako ensi n'ebigirimu. Obulamu bwaffe bwonna bwe twegomba, byonna bye mulaba ebiri mu science gwe mwegomba, byonna bye mulaba ebiri mu technology olwaleero aliwo, ebyobufuzi byonna obulamu bw'abantu ab'edduniya n'obwakhira, Allah yabukuŋŋaanya mu kitabo kimu, kulani. Teriyo kitabo kigenda kukunyumira nga kulani, teriyo kigenda kukuwa mirembe nga kulani, teriyo kigenda kukuleetera mikisa nga kulani, teriyo kigenda kukujjanjaba ndwadde za mutima n'endwadde ez'omubiri nga kulani. Kubanga mu kulani fihi shifa, mwe muli eddagala lya buli kintu kyonna. Abasoma kulani Allah subhanahu wa ta'ala abajjanjaba. Fa aslu al-ilm fi al-Qur'an, baganda bange ensibuko ey'okunoonya knowledge, ensibuko ey'okutegeera Allah eri mu kulani. Lwaki tufiirwa ebirungi ebifaanaganako bwe bityo ne twezinga emikono ne twekubagiza ne tukwata ku matu, kulani neetulema okusoma? Bintu bingi tubiwadde obudde, bantu bawadde obudde TikTok, bawadde media era ne bamutegeera. Senga twawa obudde ekitabo kya Allah kulani, ekiseera tekinnaba kuyitako eky'emyaka. Basahaba abasinga obungi abaaliwo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ku mulembe gwe, abasinga obungi basiramuka bakulu. Simanyi yo sahaba min ashabi rasulillah, mu basahaba ba nabbi yafa nga tamanyi kusoma kulani. Ku mulembe guno tulabye bangi abajjulukuse nga bali wansi w'ettaka nga kulani tebamanyi kugisoma. Abafutu baveeko. Olwaleero ffe abawangaala ku mulembe guno abakyali abalamu, kulani tugisomye tutya? Tuwadde tutya ekitabo kya Allah Qur'ani obudde ne tugisoma ne tugiyiga? Tuyiza ebintu bingi naye kulani tuganye okugiyiga. N'olema okuyiga kulani n'olema n'ogisomesa omwana. N'olema okuyiga kulani, taata tamanyi kulani ne maama tamanyi kulani. Wabula tunyumirwa nnyo okuŋŋaanya bamaseeka bajje mu madiiro gaffe batuwa Alifatiha nga ne babazza okusomera Alifatiha n'okusomera Yaasiini
nga mwana wattu Qur'ani tebalina kye balaba kyannaku okuba nti gwe Zaidi nga gwe Mustafa nga gwe Amina gwe Rukayya naye nga Qur'ani tolaba. Baganda bange ekyebbeeyi Qur'ani ya Allah gye yassa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugisoma kugitegeera omwe muli ekitiibwa. Era abasiraamu senga baali bategedde Qur'ani byetutegeeza amawulire agalimu baali badde beesima. Omumanyi omu ayitibwa Shatibi alaihi rahmatullah yagaa nti wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu, teriyo mboozi bantu gye batuulamu nga tebatama nga tetamwa okujjako Qur'ani. Watardaduhu yuzdadu fihi tajammula, woyongera okugisoma bwoti okugiddiŋŋana yazdadu fihi tajammula, weyongera kufuna buwoomerevu na bulungi bwayo. Wa khairu hadithin la yumallu hadithuhu, teriyo lutuula abantu lwe bagenda kutuula lubatame nga Qur'ani. Qur'ani tetamwa, lwe lutuula abantu lwe batuula nga teruliimu kutamwa Qur'ani. Watardaduhu yuzdadu fihi tajammula, gyoyongera okugisoma bwoti okugiddiŋŋana obulungi gye bweyongera gyoli. Abayimbi bazze ku nsi kuno ne bayimba ennyimba ne zikwata hiti. Wayita emyaka ng'oluyimba lukadde naye Qur'ani tekaddiwa. Kyekyo Imaamu Shatibi kye yayategeeza nti wa khairu jalisin, teriyo mboozi, teriyo bigambo bye mugenda kunyumya nga birungi ng'omuntu tabyetamwa, Qur'ani yokka. Ono mutasobola kunyumiza mboozi ne wakunyumiza obulamu bwe obwalimu ennaku gye yava paka lwatuuse wano, agenda okuddiramu okunyumiza nga tokyayagala kuwuliriza. Naye Qur'ani yazdadu fihi tajammula, buli ogiddiŋŋana bwoti weyongera kufuna bulungi bwayo. Waman asdaku min Allahi hadithan waman asdaku min Allahi qiila, ebigambo ebyo yabyogera Allah obulungi bwayo Qur'ani. Tuyongera okusoma Qur'ani laylan wa nahara, emisana n'ekiro. Tugisome mu mayumba gaffe, mayumba g'abasahaba ba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta tamurru bihim, wayitanga ku mayumba gaabwe ekiro wawuliranga amaloboozi kahadawiyi alhadir, nga wawulira omusindo ogw'enjuki nga gawuluguma na kusoma Qur'ani. Olwaleero agaffe gawuluguma nnyimba ez'omu kyaki, ez'abasamize, ez'abaseeguuzi eziri mu mayumba gaffe. Kyovulaba amajinni gagenda kutuyiikiriza gatuzimbeko akayumba. Endwadde ez'omutima, endwadde ez'omubiri, kusenguka kitabo kya Allah Qur'an. Baganda bange abasiraamu tusome Qur'an y'ekitiibwa. Maliriza ensonga esooka ne aya ya Allah okulaga obukulu obuli mu Qur'an. Allah tegeeza mu Qur'an y'ekitiibwa, law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin, senga twassa Qur'an eno ala jabalin, ku lusozi nga kwe twagisiza, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyati llah, walirabye olusozi olwo lwonna nga lumementuka ne lukakkana min khashiyati llah, olw'okutya Allah. Walulabye lwonna nga lukakkanye. Senga Qur'ani Allah yagisiza ku lusozi, walirabye olusozi olwo lwonna nga lukakkana ne lumementuka olw'okutya Allah, okumugondera. Qur'ani Allah yagissa kuffe ekukakkanyiza ku biki byolabanga Qur'ani ekufuga, nga Qur'ani yekufuga. Qur'ani teyogera ekyo, Qur'ani tekkiriza ekyo, Qur'ani tenzikiriza kuwasamisamize, Qur'ani tenzikiriza kusuubula busuubuzi buli mu riba, Qur'ani tenzikiriza kino. Qur'ani nga yekukakkanya. Neraba Allah bw'atugamba nti senga twassa Qur'ani ku lusozi, walirabye olusozi olwo, mwenna mukuba ekifaananyi ku nsozi ze wali olabye,
Kurani nga kuyakira luna lwali badde lumementuka. Njagala ojjemu faida mu aya omweji gye njagala okutambulirako mmalize ensonga esooka. Bwebanga Kurani Allah nga bwatubuulira nti abakubanga yagisiza ku lusozi lwali mementuse. Musiraamu olina kizibu ki ekyenkana obunene olusozi nga Kurani tesobola kukimala? Ekikutwala mu masabo kiki? Ekikutwala osamire kiki? Ekikutwala osaba abafu kiki ng'olina Kurani? Olina kizibu ki ekyenkana obunene olusozi Kurani kyetasobola kumala? Kizibu ki kyewali ofunye nga kinene nga Kurani tesobola kukimala? Abantu bavudde ku Kurani ne bagenda mu masabo ne balumba abafu ne babasaba ne beerabira nti Kurani Allah yabawanga mwemuli buli kyonna. Teriyo kikusamiza, teriyo kikulinnyisaako mmandwa, teriyo kikutwala mu stenseni kweyambula nakunaaba muddo gwa mikisa ng'olina ekitabo kya Allah Kurani mwemuli buli kintu kyonna. Law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin, tuba kubanga twagisiza ku lusozi la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah. Kurani emementula bwe nti olusozi lwaki temala bizibu byo? Khairu hadithin la yumallu hadithuhu, gyosoma nga tosobola gyetamwa n'ogisenguka. Abamu bakkakkana mbu balina ebirowoozo, balina stress, balina ennaku nga batunudde mu mpapula z'amawulire. Nemuleka Kurani. Fenna twali badde tweyagala amaka gaffe okubeera nga gabuutikiddwamu Kurani. Beesiimye abazadde abalyambazibwa engule, naye ng'ekibambazizza engule ezo mu kwesiima kusoma kitabo kya Allah Kur'an, ng'abazadde baweerera abaana baabwe Kur'ani ne bagiteegera ne bagisoma. Leka kubeeraawo ayeefiiriza ebirungi byogenda okufuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Osenke ekitabo kya Allah Kur'ani y'ekitiibwa. Baganda bange abasiraamu, Kur'ani kitabullah. Kur'ani kye kitabo kya Allah kye yatuwanga ummeeno, ekirimu ekitiibwa kyaffe, ekirimu okwesiima kw'edduniya n'akhira. Kur'ani mweweeyo, mwesaasire, musaasire emibiri gyammwe giringira mu kabuli, osaasire ezzadde lyogenda okuleka. Leka abaana nga bamanyi okusoma Kur'ani. Kur'ani tesala, Kur'ani terina loosi, Kur'ani tekooyebwa. Bino byonna ebisigadde eby'edduniya bye tusoma abantu babirina mu loosi, naye ekitali mu loosi kwe kusoma Kur'ani. Era kyova olaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, abasinga obulungi mu mmwe yayigiriza Kur'ani n'agisoma, wa 'allamahu, ate n'agiyigiriza abalala. Bw'oba omanyi okusoma Kur'ani, omuzadde yigiriza abaana bo okusoma Kur'ani. Yoyo abasinga obulungi mu maaso ga Allah. Abasinga obulungi si yoyo alina ssente, si yoyo kansala. Man ta'allama al-Qur'an, yeyigiriza Kur'ani. Emyaka gyo teginnayita kutuula kusoma Kur'ani, toli expired kubeera nga Kur'ani tomanyi kugisoma. Musome Kur'ani ate musomesa abaana bammwe Kur'ani. Bwe munaasomesa abaana Kur'ani, Kur'ani egenda bayigiriza ebisigadde byonna, kubanga byonna ebisigadde eby'edduniya n'akhira Allah yabiteeka mu kitabo ekyo Kur'ani. Simanyiyo kye tunoonya kumanya kirala ne tukiwa obudde n'amaanyi n'okukiteekamu essente ne tuleka ekitabo kya Allah Kur'ani. Musome Kur'ani, mugiddiŋŋane, muyigirize abaana Kur'ani, muyigirize bakyala bammwe okusoma Kur'ani. Abakyala bayigirize abaami baabwe okusoma Kur'ani. Kkiriza bakuyigirize, wejjeemu amampaati, wejjeemu amampaati. Omukyala bw'aba yakusinga okusoma Kur'ani akuyigirize, ojja kufiirwa bingi. Naye mugenda ne mwefuula ab'ekitalo awaka
ng'omukyala gw'olina amanyi okusoma Qur'an. Kati mbawulira nnyo munoonya abakyala, yagala omukyala hafidha. Gwanoonya oli ki? Tomanyi na kusoma ya saluna wepankira ku baana b'abendi. Sooka otuula oyige Qur'an. Abakyala beewaddeyo ne batuula ku mizikiti ne batuula mu halaka eza Qur'an. Mwe muli eyo ku mabucha kutema nnyama, kwetala ku byalo, bwe muwoowa, bwe musulamu bannakyeyombekedde, Qur'an ebalemi. Ze musajja awaka, oli musajja awaka nga Qur'an ogirina. Oli musajja awaka nga otuukiriza obuvunaanyizibwa, naye sooka omanye Qur'an. Abaana bo bagenda kukukoppako ki? Kulaba nga otunula mu mpapula z'amawulire, bwe bituuka ku Qur'an temulaba. Awo amaaso gaba mafu. Munayi nafuye sikyalaba. Empiki nga muziraba ez'omwoso, nga mulaba ebitiiyo n'eddayi. Onolo gwe bawaako 5 yaga ompadde 2 n'ebituuka ku Qur'an temulaba. Mujja kulabira mu kabuli abamalayika bababuuza. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. nziramu okuutira omwoyo gwange n'ejjamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nkusibirira entanda Allah gye yatusibirira nga nkujjukiza entanda esinga obulungi gyogenda okwesiima nayo mu maaso ga Allah y'entanda erimu okumutya Allah. Bannange abasiraamu, tuzuukuke tutegeere obulungi obuli mu Qur'an. Tusome Qur'an, tusomese abaana baffe Qur'an. Osanga amaka mangi empya abantu beeyagalira mu degrees. Olina akuleeta ku shukuru nakulaga bayinginiya balina, ba doctors balina, ono asomye egindi, ono asomye kino, ono asomye kiri, ono mukugu mu kino naye nga temuli amanyi Qur'an. Ediguri zibereza Qur'an. Allah atuwadde omukisa ku mulembe guno, mugukozese mukwasa abaana Qur'an, abaana basome ekitabo kya Allah Qur'an. Amasomero amayitirivu ge tulina mu Uganda agasobola okusomesa emisingi 2 nga kwe kuli ne Qur'an gwe musingi ddala. Omuntu gwe yalitaddemu ssente ze nga amanyi tagenda kusalwa. Naye mulimu n'abasiraamu abakyalowooza endowooza eya kkono nti standard teri mu Qur'an. Standard kyesinga obulungi nga si Qur'an. Bulamu ki omuntu bwawulira nga bweyagaliramu nga tebuli mu Qur'an? Bulamu ki obwo? waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanika. Anaava ku Qur'an n'agikuba amabega agenda kubeera mu bulamu nga bwakanyigo. Abantu bali eyo mu masabo bakaabanga mbwa kuva ku Qur'an. Nabagambye teriiyo kizibu kyolina Qur'an kyetasobola kumala. Bino mwepankapanka, genda olime ku bijja, genda empewo z'ekikazi kufuuweko. Mwonoona ddiini yammwe. Qur'an ejjanjaba buli kintu. Kyenjagala okusembyayo mu ebyo ebina ebirimu ekitiibwa eky'Obusiraamu, ze swala eza Juma. Baganda bange Abasiraamu, ekitiibwa eky'eddiini eno ey'Obusiraamu bw'otunulira ebintu ebina abamanyi b'Obusiraamu bye bayogerako, mwe muli okuyimirizaawo esswala ez'ejjama mu mizikiti. Abasiraamu bwe bajja ne batambula ne bayimirizaawo esswala, hatta n'abalaba ab'Obusiraamu batya.
Kyovula abalabe b'obusiraamu buli awakuŋŋaanirwa abasiraamu bateekawo abantu baabwe bambega. Senga abasiraamu baali baddiŋŋana emizikiti mu bungi nga bwe bajja ku Juma baali wangudde edduniya eno ne bagifuga. Era Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaweerezanga bakyala be emirimu awaka, naye essola bwe yatuukanga Aisha anyumya nti essola bwe yatuukanga nga nabbi alinga atatumanyi. Naye gwe essola etuuka etya n'osigala ng'okyakola ku bakasitoma ne baaziina n'obanga atawulidde n'ovuga bodaboda yo n'ogenda n'osigala ku bbucayo nga tofuddeeyo n'osigala mu dduuka lyo nga tofuddeeyo. Baganda bange, swala mwe muli emirembe, mwe muli okwesiima, mwe muli obuwanguzi, mwe muli ekitiibwa eky'obusiraamu. Kuyimirizaawo swala. Abalabe b'obusiraamu baatyanga nnyo abasiraamu nga babalaba bungi ku mizikiti, naye olwaleero emizikiti gyafuuka mikalu. Imaamu na mwaziinyi na chairman ate nga naye alina kyabaza kyayagala, anoonya sente ze, oluusi ziyimirizaawo muzikiti najja alabe waliwo abasaaze. Baneekasa tunaasenguka emizikiti, essola ne tuzijja mu mizikiti, kasita mwazza essola mu butale ne muzza essola mu mayumba gammwe. Ekitiibwa eky'obusiraamu twakitemerako ettaka. Ekitiibwa ky'obusiraamu kulaba abasiraamu nga bazze mu mizikiti mu bungi, si ku Juma yokka. Olaba ne Juma mujja leeti, kati ate zuhuli. Abasiraamu abalabe baffe ab'obusiraamu bajja kututya nnyo nga batulaba mu bungi tujja okusaala. Naddala essola eya fajiri, bameka abasiraamu abagiyimirizaawo mu jama? Ku byalo buli omu gy'asula bameka? Omusajja omu Omuyisirayiri yasanga abaana Abapalestine bano Abayisirayiri waliira abatta abasiraamu, naye omusajja omu Omuyisirayiri yali minisita, n'agamba omwana Omupalestine n'amugamba nti mmwe ebyafaayo by'eddiini yammwe tubimanyi, temujja kuwangula okujjako nga muzzeeyo ku nkola y'abajjajjammwe. N'amugamba nkola ki? N'amugamba nti we mulituuka okusaalanga esswala eya fajiri nga bwe musaala ejjuma mugenda kuwangula. Olwaleero fajiri tugisaala tutya? Buli omu mujulizi wasaalira ne ku kyalo bwalaba. Esswala eza jama ku mizikiti, asiri erabikeko nga bwolaba ejjuma. Kuba bano si batambuzi, bantu ba ku kyalo. Naye asiri babeerawa, ku zuhuli babeerawa, ku magaribi babeerawa. Bwe tuba twagala ekitiibwa eky'obusiraamu kiri mu kusaalira mu mizikiti mu swala eza jama. Swala eza jama zirimu ebyama bingi ebidde eri umma ey'obusiraamu. Mwe muli okukulaakulanya obusiraamu, mwe muli okuyamba baganda bammwe abalina ebizibu, mubeeramu amawulire agakwata ku baganda bammwe abasiraamu, wabeerawo message edda gye muli. Naye ne tutuuka ne ku level nga abasiraamu tebakyasobola kufunira message wamu, ne tupangisa n'ebizindaalo. Bitegeeze ekifa mu busiraamu, kubanga buli musiraamu ali ku lulwe. Naye abasiraamu baali badde bajja ku muziki ne bafuna message yaabwe, buli omu n'atambula nga mutebenkevu ku message gy'afunye edda eri eddiini ye, message edda eri umma. Naye olwaleero tuteeka ne ku bizinda ne tubipangisa bategeeze abasiraamu, kubanga tebajja kujja. Ekitiibwa ky'obusiraamu mu swala eza jama. Era abalabe b'obusiraamu beeraliikirira nnyo okulaba abasiraamu nga bayimirizaawo esswala mu mizikiti nga bali wamu. Kyovula abasindika ne bambega balabe abo abakuŋŋaanye bagamba ki. Naye mu buli omu asaala lulwe. Bane muyimirizeewo esswala, mumanyize n'abaana bammwe okusaalira esswala ku mizikiti. Muzadde abaana, omwana mukwate ku mukono ojje naye ku muzikiti, omuteekamu tarubiya eyo, akule nga akimanyi. Ogenda kuleka ki musiraamu? Kyoyagala omwana abeere, kyensembyayo olwaleero, kyoyagala omwana waabeere, kyomwagaliza nga okiraba kirungi, kimuteekemu, tokiraama.
kyoyagala omwana wabeere kimugunjulireko, totawaana kukiraama. Kubanga mulimu abasiraamu abakola ebiraamu n'alaamira baana bange mbalaamira nnyo, musaalanga nnyo bwe mbanga siriiwo. Kibateekemu kati, totawaana na kukiraama. Gw'oliba toliiwo kiryekola bwekozi. Kyoyagala omwana wabeere tebakiraama, bakimuteekamu n'akiyiga. Ne bweba bizinesi, omwana ogimuyigiriza okyaliwo nayiga nti nakolanga ne taata asuubula bwati asuubula bwati. Lwaki omala kiraama? Kyetwagala abaana bakibe tukibagunjulireko kati. Bw'oba oyagala omwana wayambale bulungi, mwambaze kati. Omanye nti omwana engoye z'omusiraamu tezisukka bukongovula omusiraamu omusajja. Ng'omugulira ekkanzu ezo ezitasukka bukongovula, olwo omutendeka. So si kukula eno kusumbuwa society nga gwe tolinawo. Bwe baba abaana bawala era bambaze nga bakyali bato, obambaze ennyambalo ey'obusiraamu. So siga nti webalikula balyetegeerera balyesalirawo. Kyoyagala abaana bakibe kibateekemu kati nga gwe ofuuse ensonga. Kyesoogedde ekyokusatu mu ekyo ekirimu obusiraamu, kuba mujja kumbuuza ate ekyokusatu kyeki ye hijja. Kubanga mwolekeramu obumu bw'obusiraamu, abasiraamu nga bali bumu, nga bonna bali ku kigambo kimu kya tawhid, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik. Abalabi b'obusiraamu we balengera abantu nga bali mu hijja, bali ku Kaaba, balaba bagyetooloola mu bungi, bongera okutya n'okweraliikirira. Kyova olaba basala entotto okulaba nga bakendeeza ennamba ey'obusiraamu. Kyova olaba ne sensas ezibeerawo mu nsi tebatera kufulumya muwendo mutuufu. Kutya bungi bwammwe, naye ate mmwe babatya obungi, ate era ne mweyongera okwetematema. Oluusi empalana ez'abayingira ensikire zongedde okutema eddibu ddene ku umma ey'obusiraamu. Naye mu hijja mulimu okweyoleka obumu bw'obusiraamu n'ekitiibwa eky'eddiini ey'obusiraamu. Tunuulira abantu nga bali ku Kaaba, tunuulira abantu nga bali mu Arafa, bonna nga bawanjagira omuntu, bawanjagira Allah ombwati, nga teriyo alina irizi, nga teriyo alowooza ku ssabo. Waliwo bonna baga nti labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak. Awo tewabeerayo alowooza ku byammandwa. Ekitiibwa eky'obusiraamu fi mawakifi lhajji, abantu nga bali mu hijja, ekisemberayo ddala fi Ramadani, mu mwezi ogwa Ramadani. Tunuulira abantu babeera mu mwezi ogwa Ramadani mu kwagalana, mu kusaasiraganwa, mu bungi, mu kwolesa obusiraamu. Ne gwolaba anywa omwenge aguleka, yaga tusiiba, toswaza busiraamu. Ne gwolaba ayambala obubi yeekomako. Ebintu ebyo byonna bye njagadde okubategeeza. Qur'ani ya Allah tugitwale nga kikulu, tugiyige, tugisomesa abaana. Essola z'ejjama tuzireete ku mizikiti. Abasajja muve mu kusaalira awaka. Nabbi essola bwe yatuukanga teyalowoozanga ku kirala kyonna, yali ssola nga n'abeewaka batuuka okumanya nti nabbi ayinza okuba abeerabidde lwa ssola. Lwaki osaalira awaka? Ekyokusatu kiri mu hijja, ekyokuna mu mwezi ogwa Ramadan. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Omuzikiti guno ye gimu ku mizikiti eminene mu Mpigi, era buli yawaayo ssente accountability yeeno. Twagala kuyiwa siraabu olwaleero nga bwe mutulaba, twagibaliridde $1,105,000
naye nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala bwe tutuuse. Mbasaba tudduukirire Masjidi Nuuru Mpigi. Mbasaba tuyite ku simu zino 0701 03 1560 era tuyite ku simu 0704 59 67 24. Tuyite ne ku simu eya Thurayya 0772 41 06 84. Baganda baffe abasobola otuteera ssente mu akawunti. Akawunti yaffe eri mu Centenary Bank eri 3202118501 eri mmanya Masjidi Nuuru Mpigi mu tawuni. Mbeegayirira tweyambe, ffe tweyamba, gwe weeyamba, ozimba jjanaayo. Bannange ekiseera kino kye tulimu kya kukola. Waliwo akaseera nga tetugenda kubeera nga tukola. Allah bawadde obulamu tukole kati. Teekako emitwalo gy'etaano, atuteerako emitwalo 10, buli kyonna ky'olina. Kubanga kimwatuwa twakikuŋŋaanya ne tukola ne tuyiwa gundi eno. Olwaleero gye mulaba empagi zino ziyimiridde. Ke twagala kuyiwa siraabu. Abasiraamu mu Mpigi bakulaakulanye. Kino kye kitebe kye twagala okuteekawo nga kitebe kinene ddala. Kubanga omuzikiti gwafunda. Twagala masjidi eno ebeere nga yentabiro y'abasiraamu bonna mu Mpigi. Olw'obunene bwayo ne pulaani eno gye mulengera ey'ekitiibwa. Olw'obungi bwaffe masjidi tekyatumala. Enkuba wejja abasiraamu ebakubira bweru. Mbasaba tuteekeko ssente zaffe tuzimbe masjidi eno tugimalirize biidhinillah. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe empeera ennene abaaliwo nga tutandika omusingi guno. Olwaleero bwe mutulaba tugenda mu kuyiwa siraabu. Mwatuwa ssente zammwe zikoze omulimu guno. Olwaleero gwe mulaba empagi zonna alhamdulillah zimaze okuyimirira. Mbeegayirira ku lwa Allah abasiraamu bannakyewa abalina ebitongole ebyenjawulo, bedmasters ab'amasomero, badirectors ab'amasomero, families ez'enjawulo abali ebweru n'abali wano, tuyambe nga tudduukirira Masjidi Nuuru esangibwa Empigi. Saba Allah abawe obuwanguzi bw'edduniya n'obuwanguzi obwakhira. Buli kyonna kye muwaayo Allah abafuulire ejjana nga buddiro bwammwe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you looking for the best cars in town? Don't be stressed. Bbosa Motors is the answer. At Bbosa Motors, we are your trusted dealers and importers of the best Japanese cars. We offer a credit plan for those wishing to buy and pay for cars in installments. At Bbosa Motors, we do exchange for clients for all types of Japanese cars. For more information, visit our bond next to the former Global Paints factory in Chireka or call 0701 704 745. Bbosa Motors, your #1 car solution.